Gavumenti ya kuno batuuse ku kukkiriziganya ne gavumenti y'eggwanga erya Kenya okulaba nga basaawo amaanyi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obuli wakati w'amawanga gombi. Kino kijjidde mu mbeera ng'ekitundu ky'e Karamoja kiri mu kutya olw'ensonga nti Abaturkana okuva mu ggwanga erya Kenya beesogga eggwanga erya Uganda ne bakola obulumbaganyi. Minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda mu nnyaffe Uganda Vincent Bamulanga Kisempejja avuddeyo n'ategeeza nti okukkiriziganya kuno kujja yambako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno. Kintu kye tutasobola sekinoomu ng'eggwanga okukimalawo okuggyako nga tuli wamu. So president waffe wa Uganda General Museveni ne president wa Kenya kino ensonga baazituulamu ne batulagira okukola omulimu guno gwetukoze olwaleero, era president wa Kenya nakkiriza nti guggweere wano. Ebisoose bibadde tubikolera Kenya, naye okumaliriza yasaba mukulu president wa Uganda nti okumaliriza endagaano zino bibeere wano e Uganda, era we tukoze olwaleero. Okutuuka ku kukkiriziganya kuno kuzeewo wakati w'eggwanga erya Kenya ne Uganda ng'emu ku nteekateeka ez'okulaba nga baleeta emirembe n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obuli mu mawanga gano. Okusinza ku biro biraga nti ensalo z'amawanga gombiriri ze zikozesebwa abalumbaganyi bano okubeera nga bakukusa ebintu n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Peace and security for the two countries, Uganda and Kenya, is not only good for our two countries, but it's also very important for the whole region, the Eastern African region, and the world at large, especially in terms of socio-economic transformation of our people. Collaboration, but rather a renewal of collaboration that has existed between our countries dating back to pre-colonial period up to post-colonial period up to now. Thus, at our level, we have reviewed and examined the document, and we are satisfied. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda mu ggwanga erya Kenya Eugene Ludovic Wamalwa ategeezeza nti okukolaganira wamu wakati w'amawanga gombi ng'ajja kuyambako okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju awamu n'obulumbaganyi, si kye kyokka awamu n'ebikolwa ebyokulwanyisa okuwanyisiganya ebyokulwanyisa ebitamanyiddwa mateeka. And the work you've done today will facilitate, will give that framework to ensure that we enhance our cooperation, even as the threats grow in our region and beyond. Globally, it is it's not a local threat. Terrorism is a global threat, and we want to see how we can enhance our cooperation. So that is why we are here today, and we just want to thank you and assure you of our continued support and cooperation. And my brother minister, I know that we would have wished to stay here a little longer because of the exceptional Ugandan hospitality. Okukkiriziganya kuno kujjidde mu kaseera nga ekitundu ky'e Karamoja kiri mu kutya olw'obulumbaganyi obubakolebwako Abaturkana okuva mu ggwanga erya Kenya. Okusinza ku byo biraga nti mbeera ey'okukusa ebyokulwanyisa okuleetebwa kuno bye biyambako k'obwo obulumbaganyi obukolebwa ku magana mu kitundu kino. Minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempejja ayongera okuttaanya. Bikyuse mumanyi nti tulina kakati ebintu bya terrorism, era mumanyi bulungi nti bibadde bitukuba e Kenya, bitukuba e Uganda, bomu zikuba e Kenya, zikuba e Uganda, nga twetaaga okwenyweza, nga twenywereza wamu, twetaaga okugatta amaanyi n'amagezi ne intelligence okulaba nti tulwanyisa abazigu. Ekyokubiri, ebitukwatako ebibiri ennyo nga eby'Abaturkana n'Abakaramoja n'emmundu eziyingira mu kitundu ekyo nga ziva mu bukiikakkono bwa Afrika. Okukkiriziganya kw'amawanga gombiriri gayina essuubi lye galeese mu buvanjuba bwa Afrika okubeera nga wabeerawo emirembe. Si kye kyokka wabula n'okwongera amaanyi mu nkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Kenya. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.